great space. We have created more space. Yeah, for another customer. Omuceere, sabbuuni ne sukaali nga embirabye tuviiridde Lubaga abasumba b'omu Lubaga under NAFBAC. Nze musumba ayitibwa Bishop Tewo Mpimo olw'ekisa kya Katonda nkulembera abasumba bali under NAFBAC. Tuleese ebirabo bino biyambeko ku baganda baffe. Bayibuli eyogera mu Zabbuli 41 nti aweereddwa omukisa ayamba atalina. Kati naffe kye tusobodde basumba bano omusumba Kajubi, Bishop Kyaligonza ne maama ono ye yali entandikwa yantuukirira LC1 osobola obbawuubirako. Mukyalo oyo yakola omulimu munene nnyo gwe gwaviiriddeko kulanga tujja okulabirira baganda baffe. Mukama abawe nnyo omukisa. Naye bangi bakyetaaga. Batugambye nti eriyo abantu 673 nabo bakyetaaga. Kati nkubiriza bannayuganda Mukama nga bwali omulamu. Please gwe kyolabanga ekitono abamu temuyiwa mmere. Kyolina kyonna oba ngoye muleete zijja kuyamba baganda baffe bano. Mukama abatuwere nnyo omukisa nga tubeera bakozi. Bayibuli eyogera mu Yakobo essula 1:2 tubeere bakozi so si tubeere bawulize tubeere bakozi so si bawulize. Mukama abampeere nnyo omukisa. Anya Tewo Mpima, Bishop Tewo Mpima akulembera abasumba ba Lubaga division. Tuli basanyufu nnyo okulaba nga tuze mu kifo kino okuwaayo obuyambe bwaffe okuva mu Lubaga. Bampita Bishop Kyaligonza Sebastian omu ku baweereza ku bakulembeze ba Lubaga, era nzikiriza nti Katonda omulimu omulungi gukoleddwa. Tukyayogera kukubiriza bannaffe okulaba nga bawaayo olw'omulimu omunene oguli mu kifo kino. Twebaza Katonda olw'abo abasigaddewo, era tusaba Mukama abawe obuyambi n'obukuumi n'abadde balwadde bawonyezebwe. Ffe ng'abasumba tulina ebintu bibiri, tuwaayo eby'omubiri biwedde n'eby'omwoyo. Okusingira ddala abo bonna abawonye nga tebafudde, mbasabira ekigambo ky'obulokozi. Yesu akomawo mangu mangu. Abo abafudde baali tebamanyi tebagenda kufa, baalabiraawo nga bagenze, ate fe abalamu abasigaddewo tulokoke. Jesus is coming back. We need to get saved. Let me tell you people who are outside, you have life, you have money and everything. Give whatever you have. Be kind in the name of Jesus Christ. We love you. My God bless you. Amen. Tukubiriza abantu ffenna tujje tukwatire wamu n'abantu b'ekiteezi. Abantu eri desipale olusozi olwamba lwatulidde abantu batulaba nga banakuwamu. Buli alina kyalina mujje tukolere wamu tuyamba abantu. Oba tujja kuvaawo wano nga tetugyeyo abantu baamwe nedda, tuli wano paka okulaba nti tuzuula n'okugyayo abantu baamwe abakyali wansi. Tetusobola okuyimiriza operation eno nga tetunaba okuzuula buli omu oba buli omuntu akyali wansi, ate nga tukyalina families abakyalina naffe nga balinda abantu baabwe okubajjayo wansi. Tujja bagamba batya nti Africa tugenze tube musigaliraawo. Tetusobola kubagamba ebyo. Tufe omulimu guno kyagenda maaso paka nga tuzudde abantu bonna abakyali wansi. Tewali ayinza okuyimiriza emirimu gino okujjako nga tumaliriza okujjayo abantu bonna abali wansi. How far with verification kyagenda maaso, akakiiko ako bakataddewo, naye bagenda okugeza bano abantu abakyabuze 28 bameka kati gyetusuubira abateekwa okubeera mu lukalala w'abantu bakyabuze. Kati bazzeeyo mu bantu, bazzeeyo eri wansi ogezako okukakasa ani akyabuze, bamuyita ani, badde alina emyaka meka, mwana wani, bawani, ebintu eby'ebibuuzo bali bababuuza okukakasa namba y'omwendo
gw'abantu abakyakoze ki abakyabuze. Kati tuli mu bantu bamu. Tulina abantu 35 twakajjayo wansi tukwasa abantu baabwe abandi bagenda ne baziika. Abakyabuze tulina abantu 28 naye kugambye verification etandise. Afane mulowooza amaka ameka gali awo wansi? Omuwendo sisobola kwogera kati naye aba registration committee naye bakyagenda maaso nokola ki n'okukuŋŋanya information ekwatagana kati ennyumba babiseeyo wansi. Kale neyanzege omuwendo wetwogerera tuli ku bantu 356 nga kuliko abakyala 111 n'abaana 164. Wadde namba eno eringa eyongeddeko naye ate era ekendedde bwogeraganya n'eyeggulo ffenna ekituwa essanyu nga kino kiva ku kuba nti abamu ku bantu twatandise okubeera nga tubasiibula. Olunaku lw'eggulo twasiibudde abantu 38 nga bano bonna bangi ku bano bapangisa nga oluvannyuma lw'okuba nti bafunye ku buyambi bwe tuzze nga tugaba okuva mu bazzi batukwatirako singa ofisa sa minisita abantu abalala baleese ebintu ebyenjawulo wamu n'abantu nakyo abazinga bawulira omulanga gwaffe nga bazze babakwatirako ne babawa akasente babeere ate nga banoonya engeri gye beddaabulula. Batutuukiridde nti basaba kubeera nga tufuluma nkambi tugenda ate tutandika obulamu obulala. Ffe kino kituwa essuubi n'essanyu nti ddala empeereza yaffe etuukira ddala ku bantu era kubanga ekigendera kyaffe kyakulaba nga tuyamba abantu bano babe nga baddawo embeera yaabwe bwe yali. Twayongedde okubeera nga tubateekerateekera ettu omuli emmere eyinza okubamazaako okumala ekiseera n'ebintu ebirala ebyenkizo sukaali, butto, mifaliso, bulangiti nga buli agenda wadde tumuwa ettuulye agenda atandika obulamu ate era nga wadde guli gutyo ate era waliwo abazze leero bano nga badde bakadda kuva nga bava okuziika abantu baabwe emirambo egyasemba okufunibwa era nga ensonga lwaki enamba obooda beera tekendedde nnyo newankubadde twasiibudde 38. Twebaza abantu ab'enjawulo leero tufunye okuva mu Funeral Ministries omutuna Aposo Grace Lubega abaddewo, twalabyeko ne nankulu wa NMG nabo babaddewo n'abantu abalala. Ffe twongera kubeera nga tunyinyitiza buweereza wano mu nkambi okusobola okulaba nti abakyali emabega bongera okufuna ekyekisaanyi. Twayongeddewo weema endala ey'okuna kubanga abantu bano abantu gye bakumye okubeera nga babadduukirira neweema ezibaddewo zituuse nga tezikyamala. Tetwagala kuleetawo mbeera ya ndwadde, twagala abantu beetaaye. So weema eno bulijjo mubadde mujjanga erimu bintu naye kati naye erina abakyala beebudamizza nga kati ate eyo beebudamizza beebo bokka abalina amayumba agabikibwa kasasiro. Kati okufaananako n'eneginawa egiridaanye erimu abakyala abayonsa kati n'eri endala ennene erimu abakyala abali mu buffer zone n'eri erimu abaami abawamu aba buffer zone n'abakusoso. Twongedde okubeera nga tutumbula obuweereza wano mu nkambi. Twebaza KCCA olaba ekifo kisiba kyaka kisula kyaka so nga ne kaabuyonjo naye bw'otunulayo nazo zayongeddwako n'empeereza endala erina okwetooloola enkambi. Kakati senga batuuka eyo ne balemererwa obulamu ffe tukyaliwo. Ekyokuba nti Prime Minister yabawadde ku ssente okuva Mama Nabbanja lwe yali wano taddanga naye nga abaliwo mu nkambi olunaku lwe yajja alina ettu lyatikka buli omu naye nga n'abantu nakyewa balaze abantu bano omukwano. Tubeebaza kubanga kino kiwa abantu bano essuubi kiyambako n'okubeera nga bababudaabuda okusobola okubeera nga beddaabulula abantu ab'enjawulo abajja ne basaba nabo ababeetikira ebintu ebyenjawulo byongera okubeera nga biyamba abantu bano okubeera nga beddaabulula. Naye senga batuuka eyo obulamu ne buba zitowerera ffe wano tukyaliwo ate ne gye baavudde tebaagobeddwa era ng'enjogera bwegamba nti woova toyombye wotera okudda. Tulina kaadi ez'enjawulo ze twagaba eri abantu abali mu nkambi eno okusobola okulaba nga tusimulayininga emirimu gyaffe kuba bannakigwanyizi baali bayitiridde. So babantu bano baadde bafuluma bukadi buno bwabagiddwako era nga weebuli nga ne mu system amanya gaabwe gakyalimu naye kati galaga nti baakoze eki nti baafulumye. So singa banaatuuka ne bazitowerera ate tuba tuddamu buto enkola ebeera ndala eyinza obutabeera nga bwe yabadde kuba tuba tukuwadde emmere busobola okubeera nga ekuuma emyezi ng'esatu
n'okomawo nga wayise wiiki emu nti olemereddwa ate obeera otunze entunde kuba musango gwa poliisi ndowooza. Utapozinga kula. Topozinga kula. You concentrate. These are action pics. .com. Division of District and an Akbar, olw'omulimu guno